byonna obisanga mu Kakalamu Times. Yugi. Esawe no yenyini anko Kalamu mpozi aberanga ayingirawo ate mpozi naberanga abana wala mulwa mwanguwe. Welcome. Yeah. Listen, you're so cool about Uncle Kakalamu. Mugonderera nnyo. Bibaluma. Ela daddy. Era de mukwano. Atandikire wa. Lutuwe baby. Sagala kwongera konze. Kuchenda musamba kasirisa satu pe momepe very sime pologo menonje yedembe afura kuchenda mubira kasirisa mu www.radio.ug amagonyangere kubuza kono kwadiza kona tem program ya feno boloko sama chagonna ko lwalero bote tugeno kwata tuiri banate ensonga mpitirivo kuzama bala tugena kwata ngatuduka kuspiria iri so kwata tuzimana kubuza kono kwadiza ko side eno nze Kakalamu the answer wo mulembe guno. Wetuganda tandikira banywanyo lunako olwalero nsaba buli muyimbi yenna naddala bano kinyimba kiriwo mu ggwanga akina liri pazo n'abalaba omanyi musembere kumpi ku leediyo yammwe kuba bibakwatako ate bikulu ddala ngontegedde abantu tebayimbe ku biriwo sebo omuyimbi Abdul sebo ye Papa Africa Semwogerere aka Papa Africa Rasta Smart Digital voice abanji bamita Abdul Mulas nzikiriza nti kitwala ebbanga liwerako bambi abanji nga temumuwuliza naddala kubate nga avayo oba naddala mu program wolokoso okubako nga alina obugambo obuli awo bwaiza okubate nga asuulayo kale na munywanyi oba kugambe nti onako olwalero mukuleetedde n'amawulire ga nnaku oba kugambe nti gasanyu izo obutakitegeera bulungi naddala ku nsonga emukomeza olunaku olw'okubate nga abako kyayogera olw'okukeera ku matana kunayiya akayimba kalowooza ati oba oliawo kayiza omuyisaawo ate okumuzaalira oba kazaala bwana oba bakiyita kalumanywera kyole kyenjagala mwanattu akubulire oluyimba luneeno yazza atya okubate nga aluyiya mpulira akakubye mu ggwanga wala tomanya manyi abantu babeera banyina ensonga zaabwe gwe tokiraba ngenda nakiteekamu ekirala lulina ne paati 2 ekibba basajja kikyali kibba bakazi naye kibba bakazi kifuukidde abantu ensonga obukakafu abamu mbuyina kimu ey'abasereebwa abo abato nedirisiti ye tewagiwulire gye baamulagaawo y'abakazi bakaabagagga beere ate nga mbimanyi nnyo nti abakyala abo abazinga beetanira nnyo obulenzi obwo ne babuteekamu lente zividiyo biki obo basanyuse mu budde bwabwe kubanga bali babaabwe abaganda tebalina budde bwabwe okusinziira ku muyimbi Rasta Smart Abdul Mulas agamba nti obusungu bungi bwalina ku mutima naddala bwajjukiramu akaseera ako kayinza okunyonyolako naye yatwalibwako omukazi ate nalaba nabigeraganya nebya Kenzo nga mutuufu alina okuvaayo kyatuusewo bagamba nti babbye Leema Kenzo baamubyeko Leema okitegeera kakati nze nange nenjagala okuvaayo okulaga nti ekiri muli abasajja bangi nnyo bowulya ababyeyo abala bali Bulaaya abali naye bakazi baabwe abagagga be baliko nakituumye nti kibba bakazi wano omukazi gwogenda ku kyeyo fe tuva mu ndongo nagendako mu Amerika okumala nemala emyezi 6 natanga nakibuka mukazi wange bamumaze eyali girlfriend wange ebiseera ebyo anti era awo beero tekawo bambega nga badda mukazi waawedde wenjogerera mbabine gundi namulekeranga yalinga yinveste yali ateeka sente ku gurupu yange yeyamwanamuzaala abaana Abdul Mulas agamba nti ekiri mu ggwanga kikwata ku simulekera kati nange oba atamulekera nange simulekera kyova olaba naye abamusinga emyaka tamanyo balwaki bamukolera mwattu abagagga nabo banoonya bino ebijujulu byaffe bino byolaba biwedinwa nabo bye banoonya wakiraba ku stage n'afa amaddo n'agamba ekyo kankiteekemu stage yeerabira nti alina mukyala we waka naye mukazi w'engeri gy'abaaziina naye n'agaana ye kanoonye kakewa owayi anti era abakazi be baagala baba bakulu kubanga be balina sente tebasobola kwagala tebalinamu grade ya muwala muto bonna boola balina bakyala bakulu kubanga abakyala bakulu be balina amagya bakaabagagga era omugagga womumanya nti abeera n'omukyala we era gwabadde naye okumala ebbanga bamugagga nga n'omukyala mugagga alinawo abanze mbaagala n'emyaka gyabwe ate omukazi aweza emyaka 35 abeera mu myaka gyabwe
okusinziira ku abamu beyayimbyeko mu luyimba luno naddala ku muyimbi amanyiddwa nga Grenade Official Nkuloga agamba nti ono ye alina otubuulira gye yabijje abadde wa polisi kunoonyereza anti kati ye musajja abeere n'obukulu bwe atakiriza oyimba ku kyayagalla ewatereka n'agamba kalaamu kali asiiba njala naye ng'ototiiba njala ye abamanyi gye yabijje kati alina obanyonnyola yabijje kuba alina obukakafu nga bw'alina obukakafu abalagire ddala obukakafu ye bale kuyimba kulotyolo oluyimba gijja kgenda kugamba akole loozi gijja kgenda ku loozi era tusanyuse nnyo liba luwangadde nnyo bakayita kibba bakazi balina tayita ezitanyuma kibba bakazi era ngazi we naleezibye ye alayika yeyimbyeko wandi andikeze ndikito Rasta Smart agamba nti yeewuunya abantu abeyayimbyeko mu luyimba luno ye yandisuubidde okumwebaza okuba ate nga abatuusizza obubaka n'okubayimbako ate mwanatta okumukyukira kale yeewuunya ekisolo kye bayita omuntu ko bavaayo ne bakyatanca kati ate bamanye nti buli kanyimbako mba mulungize nze ndi muyimbi munene ekintu kyenjogera abantu baba basooka ne bawuliriza bagambye eki kati buli kwenyimbye ekakkakka ne bukkakkanya apushinge luyimba alongereyo mugolomoolize eba okuvayo nze nenkuyimbako oba kamiliyoni oba bebe kkulu oba bobuwaye nti mbankuwaanye agambye eki senga kulannama nanyini English nga ono mbu kyoba kigambibwa mbu ngambye mbu banywanyi bumukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga ate nga y'omu ku gwe bayimbyeko mu luyimba luno kibba bakazi agamba nti ono Abdulmulas kati ezize zikomye olunaku lw'olusendyeyo kumulabako lukomye bwakira atiisatiisa bino ng'akubulira n'ensonga lwaki akugamba kino sijala muntu ng'alina linnya lyange ndi muntu mukulu ale ndi muntu wamaanyi mu ggwanga erinnya gye ndigiwala abangambye sinaluwulirako naye age yayite n'agamba nwakanyanju bajja kumuwulira lwaki nwakanyanju naye mukazi yali akubyeko kitongole kya tivi ekiramba mu kooti ate nekindiyirira naye kirala nakikubye mu kooti nekyetonda balooya baakyo ne beetonda kati Abdulmulas ndabisa mukilaluzira kubanga talina sente wadde miliyoni enkumi tasobola kusasulira linnya lyange. Rasta Smart agamba nti simanyi oba kulenama byakola mu biseera by'oluvannyuma oba ebiseera bye eby'emabega tabijjukira bulungi kubanga ye kyakakasa bwina amulina omukyala simanya kulama kwaba abamu ndooza be bagagga be nayimbyeko nti bagagga babalaawo baba bafumbirwa kati kulannama irimu y'engeri gye nagambye nti irimu kulannama enfumbirwa oba ate ye timulumye okusinga abalala yaŋŋamba mbu agenda kunsiba mbwera kooti mukumpandiikira nze ndinze kooti mpandiikire mubuuze njogedde kiki etali mawulire omuntu w'okwatira bannamawulire n'obagamba mujje ku mukolo gwange ogusooka n'oddamu n'ogamba bannamawulire ono mukyaye mujje ku mukolo gwange ogwokubiri bannamawulire mukyaye mujje ku mukolo gwange ogwokusatu ng'oli mukazi mama yabayita Rasta Smart akyakuwa bwino wano avaayo nenkyogerako nze mba njogedde kale kubanga mwe mubiwandiikako era nemubyo bannamawulire mu ggwanga kakati nange ndi omu ku bannamawulire ze ndi muyimbirwa kubanza amawulire atange ngateekamu endongo neganyumira omuntu negabeera nga n'omuntu yennyini ngirawuziza paka ebbanga lyonna kati nze kyembasingako nti kati kyekimu naye Yesu nako bwesonyi kuba mukombooti nze waliyo abatamumanya abali e Bulaaya bagira kunoonya kulannama yaani nkugambye lino olusimulukuse kulannama yaani abasajja abandi mukulu wa Abdulmulas akyatwogera bwino gwekola gwakuwuliriza gole gwakuwuliriza nange gole gwakuza sigadde bindekere kubanga ankubidde essimu ngamba ku pooti egenda kumpandiikira onze maama nakoze eki erinnya lyange kyagabyonona kubanga ndi munene nnyo simanya ne pulezidenti simanya pulezidenti ammanyi kakati olaba boogera ku pulezidenti Museveni abantu kakati ate kulannama ne Katonda yennyini eronda ku nsi bamwogerako naye gwe bwenkumanye ennyo nkulabye ebbanga bwaki nzivaako kyenjogera mbadde ku mikolo gya kulannama esatu guno gwo gaabaddeko kuba nsaagwaga tinga nnyimba nyina ne gwe nali kusimaani ebifaananyi byonna data muyina byenjogera mbiyina era nsobola okuteeka mu vidiyo kubanga
yampitako besitimani ku mukolo ogumu nanswaza n'awasa omulala. Nkugambye munywanyi nywera era nga asenga kulanama alina embeera gy'ataddeyo wano. Saagala kumbuuza bintu bitategeerekeka y'omukazi yakabeera n'abakazi bameka. Oba yayimbye n'agaana okubeera omututu oba nze siri muyimbi naye ng'afuuse wattutu naleke kulinyirira linnya lyange. Nze ndi muntu wavunaanyizibwa mu ggwanga nyambye abakazi gwanga. Ate Abdulmulazi tayambaako muntu wadde omu. Nyamba abanaku, nyamba abakadde, mbeerera abaana basale, ensudde abazungu ne mbaleka mu Uganda kati abaana bagenda kuba basomera ku fuulu basale. Abdulmulazi asobola okikuya. Singa nali nyononerwa erinnya bwentyo olowooza Abdulmulazi singa nali nyononerwa erinnya abantu abo bandize nga banoonya kubanga nkwagala kukwasa. Owa gwenga gw'omuntu owetaaga olimba bano balugyeyo ku mpewo za radio kati gye bakwatako bamubikuba mu mukube ye yajja okuba muyira ekyokukola kubanga ekyokukola n'ebbaluwa ze zaaweddeja mutwala mukolo. Munywanyi Rasta Smart agamba nti yeetaaga kumutiisatiisa. Olw'ensonga kati kulannamuwanga asibaka nono Kenzo n'ayimbako ekigere omulala n'asibako omukono ne Leema ajja kuba ndi awo mukuba ettiro gyali mu bufumbo ng'omulala maama banansiba butundutundu naggwawo n'asigaza wabula akakkane bukakkanye mpozi nga byakola bye bimubuze kubanga nze mumanyi nnyo okusinga bassaaba abamuwasa saagala nnyo biwanvu mumanyi nnyo kuba nze namulaba nyina emyaka 16 nga ye mukazi mukulu okusinga nga ye aweza emyaka ndowooza egyafana n'emyaka nga 2 nga nze ndi ku Nairobi nga mulavanga oba ki kugamba mumanyi nnyo okusinga bana bamuwaza obukulu kati andeke bulezi aleke kunsosonkola. Wano nno wetudda nsaba munywanyi essaala onteeremu mukulu Bosi Mandevu nkimanyi otyuniza owuliriza akalimu kano nkyaketwaga era oba olidde ebikankana nyama buyambi munnange betuyina looya akuba owuwa akuba awumba yali kafeero ye yayimba nti wandaba mudda ku bikaali naye kumanyi nasoma naye oba wali omumanyi ebyo byaggwa kati Abdulmulazi talina kyamanyira okuzanyi bamuzaala nawaffe nabangako boyfriend wange tabeerako bba wange anti agamba mu omusoso nkola ennyo ajja kujjayo buli kimu ye kyamanyi kati ndi mumutale n'Abdulmulazi njagala okumanya nze ayikulanama nali nziryeko ku Abdulmulazi oba yenga yanziryeko ate olwo abiŋŋamba bino kaakati mugamba agende kati njagala mu lukube kati njagala mu lukube kubanga kalira ebitongole byaleetye nakoyo okumanyira ate era ekiddako kyekyo ekyamu kyaleetire osimba kubanga abapresenta baako basuse ng'ate tukumu leetiyo yonna njagala mutegeere nti nina amaanyi kubanga nsobola bayo okunyala ebikunsasulira kati wano Rasta Smart kyayogera kyetugenda nakyo ne Bosi ajja kugendera ku ekyo kulanama wanvunaanira nayogedde kalebule nga namwogeddeko nti kulanamasaze ng'otugaakaana ekibi mu bwongo bwe kyamanyi nti ekyampaayiriza nedda ssebo byayogera mbiyita bya kiralo kati bwana ŋŋamba nti nno Abudu kooti neŋŋamba kale tukusabye omusiimuulemu tukusonyiye oba nansiba n'embeera eruzira oluyimba lugenda kuvaawo era ddu lwamaze edda okugenda oluyimba lulina sipiidi sigimanyikanya kantu katini nnyo nze nagambye bugambi ttiimu kulanama buli kati abeera afumbira omupya akati ke kagambo kokkakokka ke kanu naye nga namenye bangi taata kuba luyimba sula ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu